Kale, ndowooza kavidiyo ako ke tusoose nako okalabye. Emmotoka eyo w'ogitunuulira eyo nga w'ogiraba, ono Kakande gy'ayagala okuba nga ate yeeyiwamu era asabe buli ndiga ye eweereze $3, I think ze miliyoni ng'emu okusinziira ku exchange rate. So omusajja ajja bavuga ebikukuju yakava kubagamba birooto kale ate ayagala kweyiwamu mmotoka weetyo. Ffe tukulabula era towaayo wadde olwabiri kitegeera kubanga bagiyise transportation blessing, mbu omukisa gw'ebyentambula. Kati abasiru bagenda bakwata ku bwongo nti wonoosiga ono omusajja n'agula emmotoka tomanya Mukama n'agenda kuwa emmotoka, Mukama agenda kukyusa ebyentambula zo. Bw'obadde otambulira ku bigere ogenda kubanga ate ofuna ekidduka, oba obadde olina emmotoka naye nga tekugyamu togyagala, Mukama agenda kubanga akola ki? Akukyusiza ekika ky'emmotoka. Ale mulenga abangamba nti Kakande yabikyusa kubanga we sikuwa Katonda tasobola kunkyusiza nga sikuwadde. Era abalaga nti kasita mukola ki? Kasita musiga munze, kasita mukikola eri ekirabika nze assistant Katonda ajja mugamba Katonda muwe, nono muwe, n'oli muwe, n'oli muwe, which is a lie. So tulina obeeramu amagezi. Bano bannabbi b'obulimba abayaaye bakozesa logic. Okitegedde? Ani atayagala kukyusa byantambula bye? Ani ayegomba okutambuza ekigere? Kirange nakikoowa. Ani ayegomba okubeera mu kimotoka ekyo ekikadde? Ani atayagala kuvuga Range Rover ezo ze batulaga? Buli omu bafuna ekintu nga buli omu akyetaaga. Ekisooka bannabbi b'obulimba bano basoma logic. Bonna balinga abayita the same theological school naye ate era master waabwe y'omu, so ebintu bifaanagana. Okitegeera? Basoma obwongo bw'abantu. Kakati abantu bano kino w'okyogera bonna bali desperate. Okitegeedde? Kati ajja kukola ng'akomyewo na nnyumba. Banaye Mukama munsondere muzimbe ennyumba. Wonoozimba ennyumba Mukama naye agenda kuba nga akola ki? Nga naye azimba eyiyo. Okitegeera? So era n'asajja baffeere ate bakozesa amagezi ga kika kya waggulu kubanga balaba abantu embeera gye balimu. Waliwo yakoowa booda, okulinya booda buli lunaku, waliwo yakoowa ekigere, waliwo naye lwaki musaba emmotoka ez'ebbeeyi? Zi Toyota ziri awo, zi Harrier naye eri Range Rover gye yasabye oba togirabye bulungi nziremu gikuteremu. Era ssente zigenda va mu bannayuganda n'abantu abalala abali blinded. Naye singa abadde musumba mulala naga bannange njeetaagayo ssente z'enjiri, tuligenda e Karamojja, tuligenda wano, twetaagayo ssente z'okubuulira enjiri. Badde nsaba buli muntu yenna aweeyo omutwalo, Mukama agenda mumukolera ebyekisa. Bayinza owandiika message ne bavuma oyo omufere, omuyaaye, omubbe, oyo pasita, genda okole. Tomanyi no batwala okukola gyobeera abamu balowooza tebakola. Genda okole tufuna ebyokukola. Okitegeera? Nga mulimu n'abalokole bennyini basobola obyogera. Naye kati ono alese transportation blessing oba mu Bayibuli kiruwa? Simanyi mu Bayibuli transportation blessing weeri. Kangezeeko okufunaana ebyawandiikibwa tobanya Bayibuli nze agisoma bubi. Gemme bino ebiro bye tulimu bannabbi b'obulimba supiidi gye batuvugirako ate ya waggulu nnyo. Kitegeedde? Teri muntu agaba mukisa tebakufeera. Mukisa guva eri Katonda. Era Katonda yakkiriza n'akozesa omuntu. Naye Katonda takozesa Kakande. Sitaani yakozesa Kakande. Kale, kankuteereyo ebigambo bya Kakande nga abantu abavuga supiidi bamuwe emitwalo 10. Ntiseke kakadde. Buli omu ze $3 galinga 3. Yeefunire Range Rover. Bw'onookikola tomanya wandiva kutukutuku weefunira Harrier.
viewers over the world, abatulaba mu nsi yonna, we are to change our transport. tugenda kukyusa entambula yaffe. Yes. Ddala. So all those who love Prophet Kakande, bonna abaagala Nabbi Kakande, listen to this. muwulirize bino. Prophet Kakande wants to buy a new vehicle. Nabbi Kakande ayagala kugula mmotoka mpya. We all agreed to buy this new vehicle. Ffenna twakkiriziganya okugula emmotoka eno empya. This is the vehicle we want to buy. Eno ye emmotoka gye twagala okugula. Listen to what he said. Neewuliriza kye yagamba. 1 Kings 17. Bassekabaka ekisooka 17. You can start from verse 8. Tutandike n'olw'omunaana. Then the word of the Lord came to him, saying, Arise, go to Zarephath, which belonged to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, indeed a widow was there, gathering sticks. And he called to her and said, Please bring me a little water in a cup that I may drink. And as she was going to get it, he called to her and said, Please bring me a morsel of bread in your hand. So she said, As the Lord your God lives, I do not have bread, only a handful of flour in a bin and a little oil in a jar. And see, I'm gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, so that we may eat it and die. And Elijah said to her, Do not fear. Go and do as you have said, but make me a small cake from it first, and bring it to me, and afterwards make some for yourself and your son. For thus said the Lord God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry until the day the Lord sends rain on the earth. So she went away and did according to the word of Elijah, and she and her household ate for many days. The bin of the flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, according to the word of the Lord, which he spoke by Elijah. To God be the glory. Ekitiibwa kidde eri Katonda. I welcome you to the transport blessing. Mbaaniriza mu mukisa guno ogw'entambula ey'omulembe. Viewers over the world. Abatulaba mu nsi yonna. Those who love Prophet Kakande. Abaagala Nabbi Kakande. Yes. The Lord has decided to bless us. Mukama asazeewo okutuwa omukisa. With any transport. N'entambula empya. You may desire to buy this or that. Oyinza okwagala okugula kino oba kiri. You may say, I don't have money. Oyinza ogamba nze sirina ssente. But the woman showed it up. Naye omukyalo oli kiraga. And said, I have only little flour in the bin. N'agamba nti nina obutta butono nnyo. And the small oil in the jar. N'otufuta tutono. Yes. Elijah said, Eriya n'agamba. First make a bread for me. Sooka ongoyereyo akagaati. That said the Lord. Bw'ati bw'ayogera Mukama. That your bin. Nti entamu yo. Your jar of oil. N'akasumbiko. Will not be used up until when it will rain. Tebiriggwawo okutuuka enkuba lw'eritonnya. So it happened. Bwe kityo bwe kyali. Now with this blessing. Kati n'omukisa guno. Those who want the transport to be promoted. Abaagala omutindo gw'entambula yaabwe okulinnyisibwa. Yes, this is a big blessing. Guno mukisa munene. We are now going to contribute Kaakano tugenda kusonda to the Prophet Kakande's vehicle. nga tusondera emmotoka ya Nabbi Kakande. Each one of us, buli omu ku ffe, we are contributing $300. $300 ze tusonda. Because God is going to do wonders for us. Kubanga Katonda agenda tukolera ebyewuunyo. I may contribute
yinza okusonda in buying the prophet's vehicle. mu kugula emmotoka ya nabbi. When I want the Lord to build me a house, Naye nga nze njagala Mukama anzimbira ennyumba, build me a business, nga njagala nzimbira bizinesi. but above all, Naye kusukka ku byonna, what I confirm to you, kye mbakakasa, your transport again, entambula yo, your transportation, entambula yo, that blessing, you must get it. omukisa ogwo oteekwa okugufuna. We are bringing this money on 14 Sente zino tuzireetanga ennaku z'omwezi 14 April omwezi ogwokuna 2024. omwaka 2024. But all those who get involved in this blessing, Naye bonna abeenyigira mu mukisa guno, we are all buying new vehicles Fenna. this tugenda year. kugula emmotoka empya omwaka guno. I'll not just sleep Sijja kwebaka tulo until when your vehicle new is bought. okutuusa nga emmotoka yo empya eguliddwa. Viewers abroad, Bannaffe abali you ebweru can begin to send your $300. sobola okutandika okuweereza $3 zammwe I'll ebisatu. send you the prayer card. Nja baweereza prayer card. I'm reading Matthew 10, Nsoma Matayo essula y'ekumi verse 40. olunyiriri olwana. He who receives you receives me, and he who receives me receives him who sent me. He who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward, and he who receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. And whoever gives one of these little ones on a cup of cold water in the name of a disciple, assuredly I said to you, he shall by no means lose his reward. May God reward you. Mukama Katonda kakuwa May empeerayo. Christ Jesus reward you. Kristo Yesu kakuwa ndowooza mudde kakande temumuwadde olwabiri, temumugeza ne mumukombyako wadde olwabiri. Ngena nfuna obuzibu. Ezo sente ze mumuwasooka zitwala eri mu ssabuli, okitegeera, n'asooka azisamirira. Toddamu funa, oba obadde olina tukutuku ogenda kudda ku bigere. Ali basuubiza mbu watukutuku agenda kudda ku motoka, oba w'ebigere agenda kufuna piki. Kati kankubire niwe ozimuwa, oba obadde olina kapiki k'ovuga, kankubuulire kapiki ako kagenda kuggwawo oddeyo ku kigere. Tewali increase gyagenda kulimba, tewali increase gyagenda kulimba. Era oba obadde olina akatoyotako n'ogeza n'osirwala mbu oyagala kufuna haliyo, either katoyota kako n'okatunda oba n'owaayo tufune haliyo, eyo toyota yinza n'okwettira. Gwe Kakande si muntu naawe, oli ali extraordinary spiritual mu nsi y'ekizikiza. Temumuwadde olwabiri, ffe tujja mukuba paka waliwo enjogera ennaku zino yesaagala oyige mbu paka kuwulira bubi, tujja mukuba. Nfa tetutya bannabbi ba bulimba wano, manyi bannabbi b'obulimba babakanga tomwogerako, omusajja alina amanya ag'ekizikiza ayinza okukola ekiriwa, kiki kyasobola okukola? Tewali kimugala sitaani asinga Yesu, tewali kyebasobola kukola. Kati ffe era tujja babuulira, tetujja kwowa. Bannabbi b'obulimba tebagenda kuggwayo mu nsi, naye ate we tusirika obusirisi nga bagenda mu maaso n'ebikolwa byabwe, kitegeeza tubalese bapolomootinga ebintu byabwe. Kati naffe tuvaayo at least abawulira ne bawulira, kuba bangi mutasofuna ekinyegenyege nagamba kampeeyoko nkooyo okutambuza ebigere. Kugambye bafuna Eriya banange, Eriya eyo wanaajogera togenda kusigalira bwereere. At least otunda koolina n'owaayo n'olaba, ate si musajja wa Katonda, kumbe oliziwa sitaani direct. Kale n'ozimuwa, n'ogeza ozimuwa oti oba obadde otambuza bigere ogenda kudda ku kagaali k'abalema. Nze kubuulira, oba otambuza bigere ogenda kudda ku kagaali k'abalema, oba obadde oli ku kagaali akano kamanyi ga kifuba odda ku kigere, oba obadde oli ku piki odda ku kagaali. Awo n'ababa bakuyambye, naye waliwo n'okugendera ddala mu ntaana. Abasajja si bantu, abasajja si bantu. So naye Uganda banaye nzibe, Uganda Mukama agisaasire, kubanga we tutuuse wano Uganda, abasumba bali ku byabwe, basobola okuba nga balabula abantu bali mu kweriira ssente mu State House, babivaako dda, bali ku byabwe, teri anyega. Omusumba gundi abadde atera okuba nga yakonkona bannabbi b'obulimba asenyo nga bakuba sometimes atuuka n'ateekamu personal feelings n'ayitawo nnyo.
okitegeera. So naye basumba bali ku byabwe kubanga ogenda kwesanga ebiri Kakande era nga biri nene musonda ssente naye anyway kyenjagadde obbawaayo olunaku olwaleero kibooziboozi ekyo kyenjagadde obbaleetera naye ate nga kisobola okukola ki kisobola okuba nga kikuyamba atokemebwa n'ogeza n'okwatadde n'onusu 5 n'ogawa Kakande mbu agule emmotoka. Kakande ku ssente zaalina saa kwegulira mmotoka. Kakande mu bantu asinga obugagga mu ggwanga muno mwali ku ssente zaalina asobola n'okugula emmotoka ezo 10 omulundi gumu ye nga talinaako wadde n'omuntu gwagambye nyongerako wadde olwabiri asobolera ddala. Naye lwaki ezo ssente bazibajjako nga nkwaso? Nti Kakande tasobola kwegulira mmotoka naye nkwaso ezo ssente bazitwala ku byoto byabwe. Okitegeera bazitwala ku byoto byabwe ne bongera okuba nga bakusibira ddala n'okakasiza ddala nti n'embizzi nva era zirina bbuca. So mubeere abagezigezi ng'obwana bw'emisota musobole okuba nga ate mubuuka emitego gy'omulabe sitaani egijja nga giwoomerera giwoomerera gujja guwoomye gulinga omubisi gw'enjuki naye nga munda kigagi ekiwedde emirimu ate sinakiwa ekigagi kiwonya buli butwa obuwedde emirimu. Kale ndowooza sigala sukka wano. Ekyo kibadde kibooziboozi kyange eky'olwaleero. Be on alert temugeza ne muwadde 10 Kakande agenda kubanga ate akola ki sente zammwe tagenda nazigulamu mmotoka. Alina ssente ayinza okuba nga n'emmotoka yagisasula dda ezo ssente anoonya zakutwala ku kyoto kwongera kubasiraanya si zakugula mmotoka. Kakande mugagga nnyo kampuni zaalina gozeeta ntono zino IC gino emigaati omusajja alina ssente kampuni ezikola tiles ne talazo. Is not a poor man, very rich guy. Naye ezo ssente ayagala bakama abe kati bamugamba tuleetereyo ate enkwasa endala nga nabo batwala nga bakola ki nabo ate bakola ki batwala. So tusisinkane ekiro ky'olwaleero ku ssaawa zigenda kubeera 6 ku mukutu ogwa Daily Still Hope tugenda kuba nga twogera ku Evil Foundations emisingi. Nagambye tugenda kukwatira ddala twavudde ku convenance tugenze kuki ku misingi leero. Njagala ozuule musingi kikwoli era musingi kyogugaanidde mu bulamu bwo. Lwaki ebintu biri bityo? Wandiba nga waliwo omusingi amazima gwetaaga okuba nga omenya. Ennyumba ogiraba kungulu ete naye kikola ennyumba musingi naye ate omusingi tegulabika oluusi guba mu ttaka baguziika naye kasita gubanga mubi ennyumba ne weba enyirira etya giweemu just kaseera katono egiraba nga ate kyalina amakulu oba nga eri ku ttaka. So omusingi kintu kikulu nnyo kye tulina okuba nga ate tudiiringa nakyo olwaleero oba kutandika n'essaawa zino. Alinisa hoteli mu kibuga Jinja yitayo olw'enkya ndowooza baswahaba enkya temufumba mugende bugenzi ku Alinisa hoteli mwabawuulu ate nammwe muba nga muli bafumba muyinza okwewamu ka outing ne mugenda ku Alinisa hoteli bo bajja beerawo kuba buli lunaku bo it is a daily service gye bawa abantu. Kati ate mbu enkya baswahaba bagenda mu Idi al-Fitri muyiteko ku Alinisa musangeyo ebyakabi ate bintu bijja kuba nga ate bitambula bulungi nnyo. Mbagaliza akawungeezi akalungi atusinkane ku 6.